tukomyewo mu kitundu ekirala mwebale kubanga ate mutwegasseeko tulina ebyo ebipya 256 tulina PAL one extra tulina Seymour Beach tulina SB4 tulina Extradigest WOLOKOSO ne Africa byogere n'ekigambo ekyo muno kituusamu byogere muli bangi abagamba byogere muli bangi waliwo omuganda wa Keisi naye alina abo boogere Uganda boogere mukyuse njagala mu Sudan osobola okusanga mu kila sosobanga n'abaana nga buli omu yesebunyaloja wabawo ekibaawula kati Uganda byogere eriko magala Uganda byogere w'ekinnansi nakyo kikyamu ensi otubanga tugamba nti magala enkyawa n'alabikira ku mukutu omulala otuba tugamba nti waliyo Uganda byogere Africa byogere ne tugamba nti waliwo Ismail byogere kitegeeza nti Uganda byogere ekoleredde brand byogere so madde nsaba Kyanonge alina n'erogoyo kyekyewuunyisa ate n'erinnyaliririza budi gendayo nkukwate Kyanonge ekubyeyo kana amanyanya aga vibing akukyana ekubyeyo bo bakyusa amanya madde mbagamba nti gwe olaba galina munno Kyanonge kanina Uganda byogere ekikubi eri olovolova ewaniseeyo don't vibe on his name because you confuse the others to think that no musudani njagala mutereza kisobola okubaawo n'olonda erinnya coincidental ng'olowooza n'oli bw'alowooza n'ekirala obunafu bungi kuba YouTube ku buli 100 b'olaba ku buli 100 90% banafu mu bwongo n'enkola yaabwe y'ebintu baagala kukola gundi kyakula nkiddamu banafu mu bwongo n'enkola yaabwe y'ebintu lwaki nti bw'ojja okusanga nga omuntu asanze nti erinnya litambudde n'atafaayo kufuna ddala oli n'asanga nga Sayima akoze ku muntu n'addamu n'amubuuza bye bimu ebyo okitegeera n'atalabawo kyanjawulo n'osanga oli nga oli akoze ekintu oli n'ayagala akidailutinge era kyobola wagendera nnyo ebibuuzo by'aba YouTuber bonna n'abaana ba reporting entertainment mu Uganda bonna ajja bw'ati n'akazindaalo mbu wama kituufu buli lwaliwulira kibuuzo nti mbu oyo agenda alime nkiddamu buli lwaliwulira munnamawulire ng'akola interview ng'atandika ekigambo nti batugamba imbu ebyo ebibiri kirekawa kino kikulekawa kino kikulekawa ebibuuzo ebyo Sayima mubiwulira kimu bibiri oli atandika n'agamba imbu batugambye embu ng'ofuwa plane mbu otegeera oba it is a statement egezaako okudiassociatinga abuuza katono nnyo tulina embuuzo eyali ezze embuuzo yakanayo kyani oli musezi osera kusawa abantu b'ekitubulu bakutenda kukulukubirya bweziwera mwenda tobiibiza olina kyonoonya okay Sayimo nerabikanga obenanga atule kubanga ebanga interrogation tulina kubuuza we not supposed to interrogate unafuna mmotoka eyo nafuna banja abankubira mbu gundi mbu kino mbu okaluba omugongo mbu otegeera embuuzo eyo sobola nange ogibuuza Ibula singa bangamba nti Ibula bamusibye nenkusanga ku pakalasinga Ibula mbu bangambye bakusibye okay lwaki ngamba nti it is too much okay buli lwawulira omuntu ng'agamba mbu one aba tali sure naye nga wamawulire kyagenda mu interview nga toli sure lwaki tosigala mu muzigo gwo n'oteekako ka TV kakekibuto n'obeera ne kafu eyako n'olaba TVs oluzira wotusa 14 omanyi lwaki SB4 guno twagufuula mulimu SB4 kyali kinyumu YouTube twagufuula mulimu twazivula platforms kyusa obulamu bw'abantu olwaleero omwana ava Rakai Kabaka Mwanga ali mu kusoma you never know Kabaka Mwanga might be the next area MP of Rakai yemakiri mugamba you never know Kabaka Mwanga can be the next legal practitioner
of tomorrow, cut us of this guys YouTube. man. Kati bwojjanga toli sure mu bibuuzo otumenya. So kitegeeza ki before kyensaba tukole ffenna. Tudde ku ground nga bwe tuyiga bwe twekalubiriza bwe tusoma. We should learn, we should tufune other techniques of squeezing out information from these people because because SB4 tugenda kulwala obulwadde nga babuyita mbu. Here comes a scenario SB4 bukeere ku makya nga interest ya Professor Wemakerere agamba njagala SB4 ambuuze about abantu, that is gender n'ekikula ky'abantu n'enkola y'abantu because you're good in that. Here comes a scenario Professor yagenda kutunulira agamente Ibrake Mukasa simwetaaga tatunulidde nnyo bantu. Musudani simwetaaga, Saimo simwetaaga, ani adiginze paka ku bantu abalika obulemu ababona abadala obwetaavu bamugambe nti Professor it is SB4. Case in point. Then otandika okubuuza Professor oyo ebibuuzo bibeerenga 8 ng'otandisambu. Kirekawa Professor, kirekawa omulabi, kirekawa abali ku level ya Professor because buli tukola interview ku bantu bano suubira abantu bali mu level eyo mulabe nnyo. So kitulekawa. Lwaki nkuwadde ekintu eky'SB4 sinafuya abantu abo but tukalubiriza obwongo tukyuse enswa bw'ekyusa amaaso naye ekigambo kya mbu it is too much. Nze complaint nagijje mu be babuuza nenjijja ne mu balabi. Here comes the scenario SB4 Ibrake wakwatibwa n'otwalibwa ku poliisi y'e Kawempe which is true. Then you don't ask me nti Ibra mbu wakwatibwa. Come and ask Ibra. Tuwe ku nsonga ezakutuusiza ku poliisi y'e Kawempe. True. Tuwe ku nsonga ezakutwaliza ku period. Naye imbu mbu bakukutte. Imbu SB4 mukazi woye ani. Imbu Saimo okola ku BBS. Imbu Sarayenza. Imbu ezenjawulo. Mututamye. Mukitwale kati nga basinga nti amanya agasiga bula nti no nonya program ojwe linnya ki kakigambo ekyo mbadde kigambo kyabwerere imbu oba okoze olugambo tuma program yo imbu so kiveewo ekyo omugwego imbu gulina registered mbu bakuwandiisa tonna bakuwandiisa mikutu gyebipya tekole bulungi ejjalaba jakeera ku makyamba gaye toddamu kuteeka ekintu kyonna byange ande mwagala wandiisa tutanya okufuna ebizibu Uganda byogere yo yiyo yogenda yo chano webanga erina abantu bagikolako abasolo osolo genda n'okola olumulizo kutagera kukola Lawrence n'agenda Lawrence n'abaako kyakola n'akiteeka ku channel but there is face ya channel mwebe absolutely abantu nko attacking directly face ya channel naye katonda wabanga olugendo buli wotambula olugendo lugenda nga luwanvwa abantu balina batandika okusuubiramu ekyo lwe nasanga SB4 muganda wange namugamba SB4 e Kenya waliwo tuko yali nga tennagwa omwana nga tannagisuula yagwa yanafuwa ne mugamba njagala SB4 media egende ku level ya tuko Kenya obotegeera because nga Faruku balina ogenda kuyawo Domaya wenjagala okole ki okulaba so n'abantu benda byatusuubiramu kati thembu ku bantu ng'olowooza you've established yourself first of all olina okukkiririzamu nti bw'otula mu interview Ibra omuntu akukkiririzaamu ne bw'omubuuza naawe kati tuyambye tutya bano ate abajja tannakula nnyo kukala mu maaso ga muntu naffe tukyetaaga obuyambi Saimo oba otegeera Mike Kalamu for example oba mwabadde Busaabala bw'obuuza ekibuuzo n'ogamba nze Kalamu the answer okuba ku radio Simba kiri yalwanidde nedda kulisi mwateekako banzijjawo ku listi so kati sebo ebyo tugenda byogerako point yange tibogenda obuuza Kyagulanyi n'akugamba yegwe Kalamu the answer nkumanyi all the fear already confidence ejirawo then ne waliwo ayogera nga tebamumanyi kati njogera ku mwana oyo yes naffe tukyayiga ne waliwo tumuyambye tutya okay Simon awo yine kanchipinga in katini nnyo the world speed ensi kweri mukuddukira olwaleero ogenda kikkiriza oba kigaana from the families where we hail from there is no room for mediocrity case in point kandandikire waka Simon njagala ovuga akatambi okazize wammwe
taatawo baana kibe yasinganga okuwa obudde oba jjajjaawo whoever oba maamawo abasinga mu bibiina n'abaperforming obulungi bank slip zaabwe zakolwangako mangu then kati bano bansemba nkola kigwo gwosembayo otegeera kati abantu bano ababuuza ebibuuzo byambu one agenda okukola interview on for example ne Monday ngali mu open nze nina omwana w'amawulire gwengobagana naye kavubuka bakayita batakano akatajja pini mu matu n'ebisaati ebinene yes njogedde n'omwana oyo ng'amusinga obukulu njogedde n'omwana oyo nze ng'amusinga experience njogedde n'omwana oyo nze ng'amusingako nina bye musingako naye alina byansingako okitegeera ng'amusingako mu field naye mutuuzizza ne mugamba nti mu bulamu bwe tulimu buno it was a Monday tulina press conference with a certain telecom company najja ng'essaati nnene nnyo ogusaati nga gunene mbw'oba mujjukira mu prime mu secondary twagaana ng'okuba ebikalu n'okwata essaati n'ogifunyaako akantu kano n'ogiyingiza muno bweti nekola ngebeera gubbagi yajja on a Monday mu open najja nga open ezo azambalidde mu sokisi ng'ayina pini mu matu bbiri n'oburasita bwe n'ogusaati nga gunene n'ebikomo ng'ebyawo mugenzi Moses Radio RIP otegeera ne muzza ku mabbali ne mugamba nti muganda wange ne bwe banaasaba abamawulire babuuze ebibuuzo abakulu bali mu maaso ne bw'onaaba n'ekibuuzo nga kikusibwa tojja kibuuza olw'endabikayo because oli ajja kulowooza owa booda atwenyizeemu because omulimu ogusinga okwenyigibwamu abantu mu nsi muno bamawulire mu Uganda abantu batwenyigamu nnyo otegeera kati Simon abantu bano abamu nze nayogera n'omwana oyo this week omwezi ogwaddako n'ayongerako ekituli ekirala ku kutu kati Simon oyo mwana omugamba ki kino kikubuulire si mu bubi abantu badde ewaka beekalubirize banoonye abantu be beegomba okubeera batambulire mu footstep ezo otegeera tetulina room egenda kukkiriza bano kuba wamwaganya obudde tewali Simon tuli ku speed y'amaanyi bagenda tuzzaayo mu kyalo gye twava abo Ibula oli mutuufu naye n'abantu bano abatuwa emirimu ne batuyita nti jangu onkolereko nabo balina obuzibu kulwaki oyita omuntu bwatyo nga SB4 waali enamba yange tebagirina oyita Ibula oyita Simon oyita SB4 oyita Kakalamu kati otakolimye eti twamulese ebusaabala company ziri organized zikola ne agencies otanteka kusiba mawulire se lwaki mutu soso lwaki kuba emikono zikola ne agencies eyita Saimo neyita mu Sudan ne Sarayenza ne Kakalamu bano ne bajjiramu otegeera kiri ku record abantu abasinga okwambala obubi n'okulabika obubi mu Uganda n'obufere n'okunyaga bamawulire era you can defend that okola ku TVM ne mugenda ku press conference n'osangawo okuvira ddala ku producer wa sheeyo presenter wa sheeyo ba camera person 8 ne ba intern 10 ku TVM ne mujjuza list ya attendance nga TVM anyiddwa nga XYZ ng'eyina abakozi 3 ku list egi omulimu gw'abamawulire gwaluuzinga otegeera nti olwaleero luno Simon kyova olaba nti bukeera ku makya w'amawulire nga talina kibuuzo kyagenda kubuuza muntu naye n'amusaba interview n'atuuka ng'ebibuuzo bye bigamba embu bw'amaliriza ekyambu n'agamba Ibulake Mukasa ne small access bayogedde ku by'abasiraamu gw'okyogerako ki is that a question otegeera because nalaba buli muntu yagenda lwe twakola interview ne Isima n'abaako ebigambo bye yayogera about eddiini y'obusiraamu buli yagenda okubuuza ng'omuntu ng'amubuuza okyogerako ki
bonna gendo banonye bonna nga buli abuuza omubuuzo kyo. Is that a question? Osobola okugenda mu press conference okubuuza professor oba MP oba businessman oba kirumira oba ham n'omubuuza ekibuuzo nti okyogerako ki? Ibula abaana tebalina buzibu. Obuzibu liwa baproducer baabwe. Omwana agenda ku TV okujja mu field nda abaana abo abananya mawulire okwa mawulire nga professor mugambye nga naye bibina. Fakira kwaliwo kibuuzo kitambula ekyana lumansi ne Jenkins Mukasa muno biki. Nga Jenkins Mukasa lasa yogedde bwati gwochogerako era nga bogambye gwochogerako ki? Olosonga ye producer mugambye genda oga Jenkins Mukasa kuna lumansi era omwana jambuwa nga ine ibuuzo era bigwayo taddamu kubatika muno kimu nga avaawo kamera ajijjako. Sudan YouTube kyetutudde wano Jenkins Mukasa yayimba na lumansi nga mukozi wa BBS lwaki twogerera ku YouTube nga anda wasayimo official. YouTube is a perfection of ebyagenda obubi ku TV. Kuba ku TV tulina eddakiika 3 ku YouTube we have all the time. I want again now Saimo talina gwe yekwasa ng'agenda okukola byagenda okukola. Now tugenda tutereeza tutya guno omulimu okukitutwala what am I abadde wano alabika akyalimu ajokola amasala before you chip in kitulina okukola nga bba abaana kye bakola bakyagala omanyi okwagala ssente onokwanga tolina bibuuzo naye ogenda okukola nti SB4 uyo mwana mulayi mu feelings naye ng'olina ifa katinyo ku SB4 omanyi unakola interview era kyemaga muno gwe noba n'ebibuuzo 8 ng'obina ku list okwo ogwobuuza ojja kubuuza biggweyo kubanga toyina sense of mind na kulowooza na kintu kyokola. Omuntu kubanga olina ebibuuzo 3 tibula wuno wali namuza kiwe ebibuuzo 3 ng'obina. You can even spend the whole interview nga kukibuuzo eki nga kiwe kyobuuza it have kigenetize ebibuuzo ebirala bingi mu kibuuzo kimu so kisinzira ku vibe yo obuuza. So abaana bonna bemugamba abo bonga bwe kyokaba kyaka n'ekirala benoonyemu kandako kyengera kino kankyogere nganze abaana abo bonna nze ngamba kirungi nnyo okwaniriza okumanya nga Ibra wagambye nti omuntu wenkugamba ekintu leero nga onsingako. Let me give you a live example. Nze ntudde wano eno ku mwenna abali wano gwe tolina mukutu ku mwenna abali wano eno kale ku ffenna abali wano kale katusooke tuguleko omukutu gwe omwimbi wasinga kale kyangamba nti ku mwenna abali wano eno omukutu gwange ogwa Polon Extra gwe gusingako obuto. Mushitegeera mwenna abali wano omukutu gwange ogwa Polon Extra gwe gusingako obuto gwe gusinga ba subscribers abatono oshitegeera mwenna munsinga like emikutu gyammwe naye lwaki ndeta kinene ekintu ky'omuntu kkirizanga okumanya we najja wano eno oba abantu ab'enjawulo abandi tewali kumwe yankuba kikono tewali kumwe yakola ki yansindiikiriza kino nkyogera lumye the first time we sat here Ibra twali wanenera simanyi oba yo video mwagiraba nga yangamba n'okungamba nti kati tugendere wano oshitegeera nti kati tugendere wano eno kakalamu ankwata ku mukono nga oshitegeera nti kati tugende right kubanga atadde mu field ate nezikiriza nti ansinga nyinza okuba musinga obunene n'obuwanvu naye nezikiriza nti alina kyansinga so I adjust accordingly. SB4 yanteeka mu motoka ye navuga nantwala eyo gye yali agenda okukola n'oli omuvubuka naye ng'agenda ngamba this is oshitegeera so and then kati abantu abamu nga bagamba kati mwe biki oze oshitegeera oze oyagala okuyiga Yesu oyagala kuyiga mawulire abantu abamanya amawulire obeegaseeko singa ogambye nti no tosobola kuyiga mawulire ng'oli mu katale kati ate wojja ne wegatta kubamanya amawulire ne bagamba ebintu bye bagambye n'otabiyiga oba like you know n'otagendera mu kumanya kwe baba kuwadde tujja kusigala tulina eyo mediocracy ekirungi kyolina nti weebuuza mulimu abateebuuza oyo najja kujjawo nti nziza kujjawo ono singa obeerayo omwana agamba nti najja SB4 nangoba eyo eba era ekyo kiba kirala kyobola nti kati essaawa eno yagamba nti kati jangu otula at least Anyway, chendoze kintu ekireta ego. Sala kyogedde kituufu. Naye mulimu era muntu ali eyo n'agamba nti SB4 yanemesa amawulire. Ayinza otandika YouTube channel leero kyalaga nsama interview ya Mama Fina. N'omugamba sinze nga ba interviews ya Mama Fina. Absolutely. Kwate namba ya Mama Fina mupira wa appointment. Aga ngwentwalayo gwomukwera program nomugamba oli muntu utamanya audience yo nayenga BBC esabira sene ni interview nayenga
Ebisoboka. Oli kwagamba musabira interview wagwe oba ono asasa YouTube channel unakulwa leero obeggulu nenga yala kasandika mama fina kanyamu views nyingi tosobola mumize mbozi ogenda mutandika okukalo oli temunango mububuka wuno nakola kusenga kulannama bino byembukira bukira nga ntandika channel naine radio oyo bagundi kavuto ne bagenda wakulannama mbagamba musudani muntwale ndipira tekamu obusulu bwange naye muchoro bwange yaja kwa kamera kana kigenda tuka yo nsanga bujagali mwefa sanju kana mukona ye ngoma yo nefasa ambonga kago kona maibi juma era manyi mukirwa kwa fenu nga juma manyi kati nkwate ebintu mikwate nkomawo munga bwayi tumaliza kabongezi nteka iwaka kavule basaye bakanda batambula misinde ewafe tuli bantu babiri basatu wiki tambula igenda netama negenda nagambira jjaye waka kwa musimula yo siswala manya abantu banga audience yange abantu abambala embugo ngoli ngwe BCD kupita boti uyanga wija kupita boti si audience yange connecting mu awe kitu ekirete ekyo kwe kugamba nti kale ngenze kukola ku kwani opera ku vibe yo muntu mbu no ekisingo kwete ekyo ogana mubuuze bibuuzo ono byamubuuzizza sabuuza bibuuzo twabuuza bibuuzo twakwatala fire bwetu difeta buuza bibuuzo bwetu fire nganda wange ekyo kanina kansiwa aha toyanza dakikemu nze kyankubiriza buli muntu yenna ayagala okuyingira media bino sala nga ngatako bye tuwogera wano saawa zino how better can we make our content tusukkeko wano Simon kanjogera yakantu kamumale kakala mulinda konze njogera nonyo okumanya je kuli okugoberere yaman if you want to make yourself better mu mawulire mu YouTube nonya ba YouTuber bebanye Simon SB4 bagoberere esawa no right Simon ba SB4 sobola okunkubira esimu nongamba Sarah munje tutule ku pano kubanga nabanonya nemba goberera kati munda bamu obusobozi obutuula okunyonyola abantu bampulirize ne munjigiriza singo mwana omwavayo nagamaze Ibra najjao na oba kakalamu nakuba ekikono then tujja kutula tugambe lwaki ba YouTuber bayina emikutu egitambula mukuba abate emikono okay ekyo ekiri mu bantu kati ninyo nkatono ekigenda godo kyogera godo kyogera ekigenda okutwongera ku jakagala because sino kyafefena kati ninyo wanange gena maso ekigenda okwongera ku content gwe tukola tubeere bayiiya tuyiga okwerumya ekisinga okutugira nti okuba nti waliwo press conference ebusabala mwenna ne mudduka bamawire mwenna nemugendayo mwakojayo content nga yomu zenengena wali screen video shoot expatero tujira laba ka video ku TikTok oba musajja obanga buka mubanga natanda kuweza amasanyalaze abuze nti waliwo kunze yali embalala eyo omuvubuka yakamera kuweza amasanyalaze trendinga nnyo naye tamukola ngako tabali yali amunonyezaako kyekyaddako bamujja bamusiba bamuteekawa newo wamawulire mutuufu teyafa wamawulire mutuufu teka musiri ogende embalala obuze gayo oyo yani nga tonnazifuna kyasuubya anti wulira noba tolina sala wamawulire kwerumya yagala omulimu gwo wesamu ofuna bayiza kati ninyo muddemu atanafuna sente ono yatumawulire ononyaki YouTube wagano okola enako sente kugamba sala nkugamba oba nawe kugamba nti omuvubuka oyo siso atali mukomera tebamusiba jali embalala kera kumacha fule mtwalo je na nya munonye gwe totutuma anti ulira ngamba bamawulire ngamba abagenda tukikuwa anendo obuzubuli wetu mulina SB4 nagendayo SB4 amalole tokwamalo omalomu jekesibakiriza kwogera na ngazi ya bwongo abamawulire abaliyo ngazi ya bwongo atana bwabafuna abantu ne muganira tebugundi yagenze feno notutuka kweche ekintu kati omuvubuka oyo munonye gobolese ekipya bawuwo omunonyo mubuze lwaki wali oyagala kwetta mukwetta lwaki wanyina moyo yaza amasanyalaze wali obadde ki olete story ngeriwo nga yiyo wekka gwo giwoninga ekisinga okututta kubuukira omwana yakujja mawulire abuukire nti kati yisima yakyaziza agibakaluba mukasa agibakaluba nawe je ibula mbami nkwegayide oba ogenda wa aji nange ntwala mukolako interview kati ninya ove ku oyo oli wasinga kulannama nange twale wasinga namugako wakavutoni twana mayane basibina mukisa ogabeka kala amafina namba mukisa mpozi ne kulannama yane
kakalamu ode maya abadde wano yagenze wa amu n'akola emboozi mweri mitwalo oba 12 ng'ovudde ne ku kyekyo kyokka kyokka ekya Munnayuganda musajja oyo nedda munagana ya tutuuse njagala ngende kubatwaniriza weyajja oyo omwana omwana tulina emitendera nazigendo kyezula tuli ba mirundi ebiri waliwo ba youtuber nga ba luzungu okitegeera wade wano mu Uganda yes Dennis Duke something abali eyo balina akantu kaabwe yes kati weyajja yagwa mu abo omwana oyo nina yajjako wano eno ndowooza 4 years back ne bamudeportinga n'addayo Uganda ewaabwe Nigeria egana kakati twabadde mu press conference ya Bobby bwe twatuula nina abantu abamu abakola interviews boogera bagamba na meeting aba YouTuber like nga ayogera na meeting aba YouTuber you get it nga alinga alaga nti YouTuber ba wansi you get bagamba Bobby Wine yes atuse ku meeting akati ba YouTuber you get ani akyogera there's something abantu abamu weboogera bwe batyo entertainment journalists by the way babatwalanga ba YouTuber abamu kubanga basinga balina emikutu egimu egyenjawulo ali ekikukolera yeah so we babyogera bwe batyo nisooka ntunulira engeri gy'omuntu wayogera YouTuber nga amugeraageranya nendaba n'oyo omwana we bamudeportinga wano e Uganda bwe yakomyewo yasinkanye ba minister you get nasisinkana minister yani wagundi wa yes yani omwami oyo oba okero oba okero lyemu I think yeah neba gaya bakola ku kisaawe kye Entebbe naba meeting nga ngoma eche bali mu kwetondera Odumaya. Okay, kati nyo pausing awao in line of what we do omuvubuka oyo oba omutunulidde YouTube teyagitandise last week or last year. It's true. Some good years back. Yes. Ekisookera ddala yagufuula mulimu. True. Nnyimbi ennyo ekigambo tufuule YouTube zino emirimu. Teyatandika YouTube yakudiscussinga ba YouTuber ngaffe wano bwe tukikola. Teyatandika YouTube nti aleeta omuntu naawemula okuva ku macha paka lwaggulu. Teyatandika YouTube nga yakudiscussinga ndwadde z'abantu. Teyatandika YouTube nga yakudiscussinga ibula ku police Kawempe. Yatandika YouTube ngeri about real estate development and management. So that nga kwotadde ne setup n'enneeyisa y'ebitundu mu Africa. Bw'otunuulira ekintu ekyo nze example eri simple ngenda giwa ku SB4. SB4 teyatandika YouTube nga yabikujjuko. However much tuba tuli awo n'omusanga naye mu kivulu. Nga kinene kubanga mu but once in a while osekera ne bw'otunuulira omuvubuka oyo truth be told tumukozese actually Wodemaya tumukozese nga Millard Ayo. Millard Ayo abeera mu Luswayiri akuba Kenya Tanzania naye nga alina audience nene because ya realizing nga kyeyeetaaga. Wano we wali interviewer mu Uganda akeera ku macha Isima y'omu ku ba blogger oba ku ba speakers mu Uganda ne mu nsi yonna olulimi Oluganda gye lutuuka ali informed about geopolitics, about health, about everything. Naye omuntu akwata essimu n'akubira Isima. Isima kyekiri Muganda wange ko Isima gye ndi muganda wange. Woli ewo mpitewo ko tukubemu ekiboozi. Okigeera Isima n'amugamba wendi. Truth be told njagala ogenda otunulira interview za Isima zonna n'abantu bonna bamukolako nga zogenda okutunulira okumala wiki namba ojja kurealize enkyengezaako okwogerako abantu bangi nga Isima tebamukozesezza nga bwe balina mukozesa. Abantu bangi basanga abantu for example ne Kaye naye nga bw'oba omugambye nti tutambulira mu leeni naye osobola omugjamu kye weetaaga. But ffe tukwata essimu n'ogamba Isima oliwa wendi wano kajja tukubemu ekiboozi. Truth be told kati osuubira ki nga interviewer mwennyini yakedde ku macha n'agamba omuntu gw'alina okubuza nti tukubemu ekiboozi ate nga Isima bw'omuweereza ku WhatsApp bot
n'omugamba nti njagala tutunulire Nuupu tutunulire NRM tutunulire Omusanga- elections omusanga byonna birina wano n'abikuwa isima n'amala obikuwa nga tewali nsobi gyakoze okitegeera so Saimo si mutima mubi abaana bano abalenzi abambala pini n'ebisaati ebinene n'ebipale ebinene n'abatuula mu kamera ne bakwata mu nnyindo nga bakola interview ku bantu tetugenda kutambula ku peji emu nammwe n'abantu ababuuza abantu ebibuuzo n'amala n'adda ku ssimu bw'ati n'anyiga essimu n'anyiga essimu omuntu n'atyoboola abantu omuntu n'akonjera omuntu n'awaayiriza abantu baluzinga direction okitegeera naye nga YouTube ng'omulimu tusobola okkeera ku makya nga ffenna tugenda ku intaneti okwo ne weeyigirizayo techniques of interviewing n'ogenda n'obigugolinga n'obiyiga tukozesa YouTube tukozesa internet Google tugibuuze ebibuuzo bino kyakubiri ku kyo abamu muwunya ekkalalume tuwunya ekkalalume tuwunya akamwa tuwunya enkwawa nze nfunye abagesiti bangi nga bagamba abaana temunaaba nga bagamba tetunaaba ffe aba YouTube otegeera abantu bageregeza oli najja n'engeregeze abantu babeera n'obujonjo otegeera abantu muli ebinyeebwa emisana n'otatunulako mu mmira ekinyeebwa ne kisikattira kuli nnyo papa nnyo n'okwata omuzindaalo obuuza omuntu ng'osindika n'abantu abali organized otegeera naye ng'osigazza ekikuta ky'ekinyeebwa dakiika zange zaagenda naye omusajja ono mbadde nsaba mumugje nani ekyabakyala obudde bwo sirina ddakiika wano ensonga ebadde ya Wodemaya Wodemaya bwe yajja e Uganda abantu abamu baatukubira amasimu yes nga ya mukyala ono giteeke woogirabira tezifaanagana giteeke wano woogirabira eriko Uganda byogere eno ezitowasira kuya kakalamu shepu yeyo yemu neyeeno kakalamu olaba nga size kati omanyi kola byengenda okukola soko situle mweno kali piro yange musajja wange abadde akuno azekula nyamufuna oyo musajja wange azekula emirambo ono yeyamumpa era omwabyala bamirambo tulina ensonga lwaki extraordinary naye stories ogenda gamba tolinaabo budde nga gubuli ayogera gwoyanukula tumalirize kubanga tubadde kukyobera ku radio okola wekka you want to talk because you're wasting the time, you know. Who are you? Kakalam, what are you? Eat me. You have to follow. Kakalam. In comparison to abo betulaba abantu betwegomba. Yeah. Naye nga nze mukulaba okwange oyo omwana singa actually nze nali nonya aji bakalubaluli nga ali naye. Na kyenali njagala singa afuna opportunity solo tulako mweno show. Okitegeera. Kyenali ife nnyo ne ngamba aji agira ngamba omwana nazze wano. Naye omwana alirawuze nze mbadde simenti munene nnyo bw'ati. Mbadde ebisapatu byakola biki neze mbadde simenti w'amaanyi nnyo bw'ati. Nga aji omwana akuba video. Yakola story ya aji oyo gyobadde oyogerako eyagundi. Ezo nga mufuna opportunity ne mugendayo. Ne mukola ezo shows ezibwezi neze. Target audience eriki. Oyo mwana omuNigeria kyegaye munno. Munagana. Omanyi omanyi YouTube tuli bangi. Naye you know your target audience. Right? For example, WOLOKOSO digest mugabansonga. Tuwalengera naye yo jeri. Sikale WOLOKOSO. Naye yo jeri. Kale kukyana kwokola. Kati kyana kwokola nti ola ibula nti ibula bakyaza Katikkiro n'olengera nga kituufu interview zino eziddako naye audience bakola ki mubatambulira. Kyaza Katikkiro omwana ogenda ekawempu kyaze makadi yabba niri mu ghetto wansi bagamba ekituufu na kyaza Katikkiro. So omanya target audience yo omwana amanyi target audience nga waganga munno development real estate koze bitya ne ABC twatugende. Kakalamu ne sayimo muna mungule before going on air mungambi wali mu Sudan. If you put on a suit no interview ku muntu people won't see it. Naye if you go into your character no gana bantu bali eri bajja kwa so by YouTube fena abali waneno on all these cameras on
every channel waneno no target audience si jibula wabukidde oba SBF mwana wabukirewo kakalamu mulaba ayina muzeeyi gundi magala SBF ne bamukuwa kabibula kabe mu Sudan ne yakulema teyanema mudde mu kati obosobola so nje gamba ono yamubamba nina alien sikini fena ntumwagala nemukuwa ojja mujja mu interview joyagala nga ggu naye you want to get that thing that feel you want from him so audience that tuzimanye kanade mpisawo sa wala cyo cyane nyola sana agama nti amagamba banne okubera wise okubera creative nokuteka mu sente sana gangozirina oyo muvubuke yazze tubade tuwogambade mwogerako bode maya yazze yatekamu otekamu kati kwa na YouTube ngogenda otandika nze okutandika okugula kamera yange je nasokera natulonda byange yagale kintu kyokola otekemu sala olino tekamu tulekera okugenda nga mutundwe nange natunda ebyange ndagula kamera tolopa kunayogera kuno tunonye content mutuno kumasanyalaze wakuma bannaye sinzeraba wakunyiza kumasanyalaze sasa imo tugende kusongeda ne tuli mu kumaliriza no uteka omuntu angali ni screen omanye kati tichi cyabazayogera ngako siramu mu Sudani tetwakujja ku list sinze yakola lisaba nera kikiwa kiti no kunyumiza ku mamira ani yakola bakubiranga esimu nga bamugamba togamba so twatuuka wali ani yakukubira ate nga muli bangi bayitirivu kati twatuuka wali nga list ko eri no coordinator wali siba mwana bamita Jona wa Ghetto TV yes so si chali wange si mubanda tekiri ku chali so bya chali azaba goli chali wange azaba no nyako chali wange so okujja ko no pano oli chali wona ono sekse madenga mulaba mu following kano ngula nazira bayira walira ko sayimu sesibula abantu emisinde bwoto mama fina sina mugamba baka bwange mama fina sebo nyamugamba mamidi kali sawo kale kakati ngatumaliza kusonga za YouTube because kye kitugatta fenna wano ne andowooza kiba kirungi njagala mubeeko mwana kigwe mulaba mwesubira bigambo kibiyinza omugamba kubajja that is a good one Simon Baira mwana kigwe mulaba mwesubira buli omu bafenna together buli omu awo we na bigambo kibi omusibirira era we unagira boti ngogamba sewakuwadde nja kuba nabo ojja kuba nabo musokereri mu Sudani mwana kigola wizo gamba gwe mwennyini inze kenyini Sudan weraba mwesuubi amazima ge lyamanyi kubanga I remember starting this journey I ngai magana story yangu mana si nyangu nyangu twakowe story ya buli omu tabana story nyangu twabikowa nyangu si nyangu muganda wange nagenda okulera nogenda ke wagundi ono kati MP One Nice TV oyo ampalana wewe omukoyo wako nedda nagenda ne kwa program ebwayise ebwayise abana mu Sudani bakupanze ogende ebwayise mugamba haji sina za galubindi sina chakula niko wanompa mala chwa mate nkukube haji nkwakazaki haji no kakali haji nyosha bocha chaka mundi yakulira galubindi mulongo babiri zatika so by the banga ndine zalwawo nyo bane zatika naye yakulira galubindi era tumwebaza mulongo ile sala yakuwa mukisokula mu biseera ebyo nalaba era nene katina zino kale zinasokera kezi wadayo je wava sina mumanyi bagala milioni 3 milioni ABCD sina kyakuzibya asonga tunafuna beza nelizo balilongosa noli longosa era ne baluwanzi lina abayagala organization era tali akwakanyiza malayo musuda tukuziganda yogera omuntu tubewe musuda ni yewadde aja ilako andi kyetugamba Simon yatugambye buli omu abeeyo n'omwana omuto mu YouTube gwawayo obubaka mbasaba mwena bali kunene mumpa omukisa ogwo give me one opportunity njakuzunga geto nga SBF agambye njakusaamu ne Kenya mu geto esinga okubeera amaanyi njatuukayo mamirire ne mu first geto woso geto ani akuteeka kamera yo sirina nze ndolo follow kalifune jogera mu fono oti bajja mala kuchanoza mmwe tutegere baka gwa so ne wadde beautiful sexy lego no munazo gwa one extra allo bo munazo wano machinde ko
Sebo tuli mu show nawe. Banaye. Presenter okogera ku simu mu Sala. Nze waliwo akankejjeko bireke. Sorry. Oli mu bya munazo. Oli munazo. Okitegeza kunaaba bunabi. Waliwo omuwala ali okwo ku Facebook naye alina channel ye akatandika alinako ba subscribe naye ekigambo ekyo. Subscribers si bangi abagoberezi. Bamwita Evelyn something. Ajanya mu inbox yange nangamba Sarah byatuwa. Oba yaha oyo nangamba Sarah nyamba ko YouTube channel abantu abona kula actually yangamba ekintu naye kati nkirealize nze nangamba Sarah mubeera ku pano y'aba YouTuber nga gwe kamuwala aliko gwe kafimero gwe kamuwala aliko nangamba nkole nti abiki abantu abo we najja tebanwane nemugamba mukwada abantu bano banoonye tujja mulwana because kyabalowooza nemugamba nti Katonda akwagalira abakwagala yenda bikaya abikatya akola interviews kweva kubyendabika amma akola apostinga olabye ddala asoka interview so asoka ateko impact namugamba abantu bano bakole ki abantu bano banoonye nze nina olugero lwange beira abantu bano Sarah connecting otya ne Isma Sarah bikisinga nze mbanyumiza story yange olina connectinga ne Isma yankubira esimu ng'ali aluwa nalinya bus kiro nga batuusa dda movement yansha ndoza movement chechi like byalimu ebyo ngebintu byancha like nga byancha nangamba Sarah tuli aluwa naye nga angamba it's happening tomorrow in the morning at 7 nga sawa leero ziri nga 8 songo inogenda naye nga imagine okuva waneno saa 8 ez'akawungezi otuka before natuka saa 11 ez'okumacha ngenda okutuka ngesimu ya Isma teriiko nga yebasi nenga no making sure we are in place so nemugamba olaba you have to look for people wobo yagala SB4 tali mu buliri totuletera ba mediocre wano SB4 tali mu buliri kakala mutali ku neighborhood wo Sarah togenda kunsanga ujogula kikomando wobo yagala munonye nolaga a video awo baito batyawo mu luzungu awo ngokuda YouTube wano ninoga ni ku YouTube nalaga video ziri wawo channel because bityawo video ziri wawo dashboard kinda kati wabata ku dashboard yokola YouTube yokola video batali wawo wamazo baka bwe muwoyo omuwala naba YouTubers bonna abatandika nze kino kye kigambo kyange nkikozesa nnyo nze wendi ku dashboard ene kati ku muwala oyo kamamazo kakati ku muwala oyo nze mu following ku sano mama na mutuka ateka andi mukaruga mama fina kati yakola birungi mazima naye obanga asazeyo okuveya atajja ku YouTube ajenga amaliridde so nze kyengamba abantu kino kigambo kyange nze kikozesa nnyo wenonzeeyo noonya okumanya noonya kyoyagala newe kiba kiri mpigi kigoberere gendayo woba olina omuntu gwoyagala munoonye paka wonaamutuukako we papa kuba tojja musanga nga weebase tweyanze kale kakati ndowooza naye kampere ddala nange gwejo sembayo ng'oggalawo nze njoseerabira ayinza kyusa nze abaana bonna balungi abatandika naye mujja ku YouTube nga tozze kufuna ssente sooka oyagale omulimu tugeze gufule mulimu ogwagale then ojje. Thank you. Good one. Nokuba kutunda ka political katunde okole kintu kyoyagala mazima Simon ze nasuka ngola kamera olusumba ulira Simon ze natunda kamera natunda ebyange ngola kamera yabokadde 8 yatandika n'ekigere ky'enkoko kimu kati alina faamu washagera weekend kamera nekwa nefa nakati jerimpya naye yafa ne gundi nekuba so baba nawe nali eyo ngono jja mwe mugwa YouTube jangu ntinzize ko ngogwagala mama ntinzize kufuna nzize kwagala kukola kyenjagala Simon sikujja kweyiya abasinga obungi bajja kweyiya olwokuba gundi yakola nange kankole gundi yakoze nagende Dubai nange kangende ko myezi 2 ngende Dubai okitegeera so jangu boba watandika obogera kutandika jangu nga weesibye bibiri teri agenda kukubira nnyo kuva buto teri agenda kukubira tujja tugende mu press conference ye Busaabala olina kufata kyabayita okufata akasente olina okuba n'akasente wano ku wallet yo. Thank you. Nze kati njagala ku recognizinga
n'okusabira n'okukubiriza abakyala abaana b'obuwala mujoyininge nnyo YouTube. Gwe mulanga gwange. One, njagala kukomendinga okuba nti olemeddeko Saara. Hadija Kigozi njagala mukomendinga okuba nga alemeddeko. Waliwo n'abaana ab'obuwala balala bambuuzabuuzaako bati nkubiriza abaana ab'obuwala kati meseji yange negenda nze banti abala okubamba nnyo n'abaana babanda meseji yange eno alija tumuleetako ku gundi ejja Adija ali mu kisiibo kave mu kisiibo walati wenajjira yamubuuza ebibuuzo ebikambwe so njagala abaana bali ku university kati abasoma amawulire bendi mu kutagetinga abamu mwakona sigenda bawabudde omuntu eyakona amenya so njagala abaana bali ku university ng'oli mu first year second year tandika omukutu ng'ogutandikidde ku institute yawo osomera umkati data mine MBI Makerere IU Uganda Christian University Bugema University Ndeje University ng'omwana osoma amawulire Kampala International University Kampala University ya Professor Katerega ng'osoma amawulire tandika omukutu kola interviews kube musoma nabo how they find life at university soko zimbire okwompola mpola ng'okola eddakiika 10 life at university oshegeera kati bw'ovaayo bwoti omukutu gwo guno tambula nagwo gy'ogenza okukolera intern era nabo bakoleko bu interview obutonotono bw'omala bwoti okugraduatinga n'otikkirwa oba tonnafuna mulimu ba tebakuritaininga kola interviews tandikira oyingira ensi face the world kati ndi ku mwana wa buwala the girl child only gwe nsibidde entanda eno YouTube zino zigenda kubeera nnyingi mu Uganda naye ffenna tusobola okukola ku YouTube zino abantu ne baziraba singa nga tubeera n'omutima omwerufu ffenna so nkubiriza abaana b'obuwala mu kyenyigiremu nnyo kino si kyabalenzi bokka abaana b'obuwala mulekere okukola shows nga zeetoolera ku fashion and design tubikooye ffenna tumanyi okwambala bye twambala tukeera ku makya nenonda ensaati eno n'empale eno n'engatto mulekere okutuyigiriza fashion and design it is monotonous muyiyeeyo ebintu ebirala because abaana b'obuwala lwaki mbeesibyeko Simon this time round balina potential esobola okukikuba ne batwenkana ne batusinga nako because bakakamu ate bagumiikiriza so akalulu kange nkasuulira abaana b'obuwala out there mu Uganda buli omukutu guno gye gutuuka ne Bulaaya mukole nga mutunuulira ebyo ebitanabakolebwako then abaana ab'obulenzi abakola YouTube nammwe mbawaayo just obubaka ab'obulenzi abatonotono tulemereko tukyuseemu this time round abantu woba ng'owunya ekkalalume ng'oba owunya akavubuka tuyingira nako from adolescent stage ne tucrossinga nako paka eno mu 20s 30s muddeeyo munoonye bamama bammwe oba basenga abamu oba abantu abakyala abakuze mu myaka omugambe nti ne bwenfuna perfume nga ya bbeeyi tengolako akasuka ali kagirwanyisa ne kagikuba because teri kimenyanga nga tutudde wano bwe tuti ekkalalume ne lisaanikira perfume y'omusajja eyakakadde liba lingi nnyo otegeera then n'ekintu ekirala nga tugenda okukola interviews tusooka tufuna obulabirwamu oba mu washroom we tugenda okukolera oba mu ndabirwamu sayidimira y'emmotoka otunuleko ku mannyo otunuleko ku lulimi weeterezeterezeeko amaaso abantu abamu mubeera n'engeregeze n'obujonjo ne weetala n'akajonjo olunaku lulamba fe ab'emitima eminafu emmere ne wemba natumizza luwombo olunnema nga ndabye akajonjo ne wemba nakalabye ku Aluwa paaka nga ngenda kulya mukono mba nzijukira akajonjo ako so bassebo ne bannyabo mbasaba olaba obujonjo abantu bakyebaka abantu basezi Ibrahim alimaliriza awe nkomye Saimo asemba
ndeke kalamu wamma ale musekanya kalamu agenda tandika mu kalamu wasibi kikono bagala wamma gena maso kikono nze nyala bakwasa oyo mwenanga ye muri wano ogenda kufa nyala mu bakwasa mu mukwateko ani oyo omukyalo samulina mutano ku mukono gwa dde wa shitafu naye namusanga simulina ko Luganda naye namusanga we nakuno yasoko kumpereza message nagamba munnewe bamita medimo oyo ne mugamba mu bantu aba using opportunity sala ye nambe asobola okulaba lunaku lumu nabeera quick nnyo kusika mu kyakwagala naye nga tisiga nti akuyuzinga naye yabalabye opportunity kuba wayinza okubatenga ajijja so ali free nnyo asobola okubeera free n'omuntu n'omufunamu kyomufunyemu naye nakufunamu kyakufunyemu you get so mu maaso gammwe sirina kyenvaako nga wabeerawo gwe basharinze kubanga mumusharingiddeko ku kintu kyonna oyo bamuyita Sarah Enza wa Palo 1 Extra nze mulabamu ekyenjawulo ayina asobola otuula n'omuntu n'omulaba nga egatta ku muntu so oyo you're so calm the way speaking to her you're so calm I don't know why musoda utanka kudda mu luzungu wamma kakalamu omaliriza mukulu musudani oyo mukukwasa Simon mukukwasa SB funa mukwasa Ibrahim mu butongole mukukwasa uyo mwabe mwamusobola mu muyambi ne bakutukwasa neto from list why to mwezi mukaka nga from list kale tuwe kibadde kirungi naye ndowooza ekisooka abaana bajja mu YouTube business ekisooka yes obusente obusooka naddala mu bino ebintu byaffe nga ovudde mu media zaffe n'esente zitera okuvaayo like you get excited ofunyeyo ku mitwalo 5 kakaddeko badde tofunangako so kya bulijjo kyoyita mu buli omu yakoze akiyiseemu naye bw'ogenda otambula n'otukamu ba subscribers emitwalo 5 then noonya ba subscribers ababo kati abagenda okugobera bagenda okutegeera business egenda kwanguyira nnyo ng'olina abantu abakutegeera era kyobala bantu njagala okusooka okurecognizinga is mu Sudan why abantu abakutte ebintu ebingi olumu obeerawo nga mu Sudan erinnya ddene naye nga omulimu teguna streamlininga bulungi I believe mu Sudan naye atandise okwetegeera nti ebintu by'ekirasta ebintu bya ghetto life bireka ye niche ye olumu okwenonya kututawaanya ffenna naye abantu abeetegedde baba di successful mu business eno kuyitibwako njagala kurecognizinga mu Sudan nti atandise okwetegeera era interviews tezikolakola buli wamu kuba yeetegedde so njagala kurecognizinga asigala awo I believe ogenda kuba omu ku YouTube abali unique wolaze kuba si wangu it is you kyokola yeggwe then waliwo omwana bamuyita Vicky ngenda kurecognizinga Vicky for one thing ateekamu osanga YouTube nga akazindalo kwa musanga nako kakyalina ataddemu yakoze ne gundi yawe makindi ebyalina tereza olumu akasente kamutabula mukko omugambo n'agusala mukko but at least investment is bwaba ataddemu ebira byangu byakutereza so njagala kumurecognizinga thank you so much Sala mwenoonye omanye naye we branding ngombe mukulu weyezuula kati oli mulungi nnyo naye kati olina kwezuula then Sala recognition gyengenda omuwa abantu bangi tufunye ba subscribers nga bangi naye nga tetusobola kuyimirira kubaako kitugamba Sala sokula n'abaako kyagamba abantu soka mugezi kati Katonda waba kwadde omukisa okugamba abantu kibi nnyo lwansonga nti batandise okukkiririza mutegeeza ogenda kukola akantu kamu baswazi bagambe ekyo kitugibwaze kite kirina amakulu bulijjo omanyi abantu balwana nnyo okugenda waggulu bakuwulirize naye ate society bwekuwa amatu egenda wuwulira buli kimu kyogenda okwogera mwegenda n'owulirira ekibi bagambe nti bulijjo nomanyi omusajja oyo alina amagezi bitalina so be bantu basatu eya Sala eya ebipya 256 then ne Vicky so nze bannange yenze n'amasala bali kukola bala kusima Sala ekira kiriwo nga 19 kikibusekerera 19 omwezi ogujja ate sekerera gwe emyaka 46 kyogenda weza papa nga ali mu nsiike 19 May May Serena ojo tubeerewo nga papa agezaako kumamirira ebigambo eko ayimira ebbanga tagezaako
namba Amamirira. okumamirira kale amaloboozi kubanga ennaku zino yayingire n'olufango ne soja ennaku zino alina abavubuka abalina abaliri badda abakanoonyamu lovolova abagala ABCD so oli ku mention ya musajja amanyi mwenda fenoni yeri bagaba kino ekintu bino misiya stage muna teki kibagayiseemu nedda wali his excellency watuula ng'ageza okugalakira eggwanga Uganda papa Misa Semakula golden papa eyasigala okubanga Easter yajesigaliza kalenda ye muyimbi yekka mu bandi yawe bonna yasigala ekivulo ekiyimiridde ku Easter mutu akusanga oli akamereko ku papa zinakola munjiwa Misa Semakula era yatuwadde obulango nina kino kyenalabye newolatakuwadde mu televiziyo jamuterenaye ne wano ku Uganda byogere naye Afrika kozi twagenda takase brand ye bantu takase maturity ye bantu omanyi abantu bakujjukiza byaffe tulina kutuddewo wano nakiraba mu kufa kwa maama Misa alina kyagambe eggwanga abamu olwo tukyankalanya ibuka n'agamba bannange abagenyi bange mubasiweebale kubanga okomandinga respect eyo olwebyo badde ngaokola kyemwebazaako SB4 yagiraba ng'etandika yampa ku magezi akati njagatambulirako papa nkwebaza olwekyo nze jassa ebigambo byange eri mwami Misa Semakula omusiime biri bimu nkubiriza abantu bajje ku Serena Hotel Kampala Misa Semakula at 46 abantu mbakubiriza okugenda ku Papa's Sport alina birthday alina wedding meeting ba YouTube yaba wakafa kukola interview kubwere mugendeyo kasita mwefuga twakuwadde olwo omusajja era mwebaza okuba nti akyasigadde ku nnono z'okuba nti musajja Muganda enneeyisa ye enkola ye n'endabika ye n'enkwata ye ey'ensonga musajja Muganda agumidde nsaba Katonda amuwangaaze ne famire ye mukyala we abaana be n'abo bakozesa Katonda ba blessing Misa Semakula salute my brother blessings kino kigamba nti nga walengera story eri gyenagenda ogwasooka ezaagana okukola tolina kamera era gyewali ajja kujja akwatewa ekibadde nsaba kino temukasalamu Uganda byogere sayima official temukasalamu WOLOKOSO temukasalamu SB4 temukasalamu Pearl beautiful Sarah you don't know Mama Fina mukolo musa kuno kweba zanga bane kamera zona mukwate close up tunuze mu gundi mu Sudan yes don't wala SB4 si akuntwala bino si yosaka muno ntwaleyo sina oyagala kikati I don't know siba ko wapise ontwaleyo ita sinchibabu chimi okay mu Sudan tukole bwetu kyembuuza kyoyogera oyagala Mama Fina akolere ki ekisoka mukwateko mu ngalo ekyo kimu kubanga abanga musumba atonyonyola okay ogenda kusobya mukwateko mu ngalo ekisoka ekyokubiri oyagala ki nina abantu abasindikira amatalo abantu basindikira ettalo nakawona ettalo munolebesera mponye ettalo kusanyala peddagala erinabululako ebyo nebisira n'amatalo bagende ekyokusatu galubindi saagala sente mpozi ayinza okunjukiranga ebwe yetuminkiriza saagala sente kubanga nkimanyi osanga nabbi lazima yakuwa omukisa so ekyokuna oyagala Mama Fina akolere ki novira yawo kyakusatu ekyokusatu oyagala akolere ki Mama Fina njagala galubindi mwana mullo njagala galubindi eso lumbalirongoosa nenjagala galubindi go mazima nga mude mbyeshi eno kokubira empewo enfu newata Mama Fina osobola okwogera wonna osobola ovaamu n'omuntu tumujjako tukole bwetuti mu Sudaani ngenda nze sinziira wano ffenna tugatte eddoboozi nsaba bannayuganda abali emitala w'amayanja mamirira nsaba bannayuganda zirina accountability nina omukyala bamuyita oleka nawe omumanyi America Julie akola galubindi alina ekisa Juliet Zawede Juliet waliwo omulala Juliet something okay tugatte eddoboozi ani kati sebo tuli tukola ku nsonga zo zakulaba
So tugatta eddoboozi bannayuganda bali emitala w'amayanja temutukoowa n'abali wano nina ensonga lwaki Saara nina ensonga lwaki bannayuganda abali wano tugenda kumenya omuntu omu babiri wano tetukyamenya bangi otegeera naye bannayuganda bali emitala w'amayanja omwami ono gwe tukoze naye olwaleero talaba Saara twadilibinga serious case because teyazze namutambuza anti nyanukula Saara bannayuganda bali emitala w'amayanja omwami oyo gwe mulaba yeetaaga galubindi kyekisookera ddala era mu Sudaani ogenda kusoma ennamba yo nga maze okwogera ebigambo linda kanti so bannayuganda bali emitala amayanja abali mu kutulaba ku Seimo official SP4 media PAL 1 extra Africa byogere to the world ne Extradigest mugoba nsonga omwami ono yeetaaga galubindi alina kyagatta ku community yaffe ng'ayita ku mpeereza ya YouTube nsaba tumudduukirire bannayuganda alina kyasobola bwe nkomawo e Kampala mu ggwanga Uganda oyo ngenda kusaba maama Fiina maama waffe omulungi totukoowa era totukoowa akome kunza ate fitina kati tukibayita fitina bagalubindi bameka abase galubindi basa business kagwa ayagala okulaba saga business I want eyes to see I have my own business waliwo omulala ayagala galubindi tusabira ngaayina zembadde nsabwe mu Sudan sirika Katonda ataddeko ekisafe n'abali wano buli omu kajja avamu ekyetaano tusooke tutandike ne campaign si bwe batyo nkusaba tuvaganya okwogera si bwe batyo kakalaamu oyinza okuba nga mu Sudan kye yeetaaga si kwe kukwata emitwalo wano abiri tugamuwe adde wali azirye awagenda tuukawo omanyi lwaki agenda zirya nti mu Sudaani esente zino we zinaaba tezinnabawera miliyoni 1.23 ezigula galubindi ganabiri agakozesenga ki ono katuddemu owulire ekitegeeza mu Sudaani wallahi so Mama Fiina naye okola biki atukusaba wemamba omuzaana mukyala w'omulangira Mama Fiina Mama Uganda Mama Africa otuyambe ku Musudaani oyanukule byonna byeyeetaaga naye kati ate era Ibra atwozeezo okuyingira mu gw'omukaaga agatusiibulula egono yasiibuludde abasiraamu lindako mwamusabye dda atukoleko naye omukyalo omulaba atukoleko kiddamu omukyalo omulaba Katonda amuwangaze ne family period togamba imagine naawe kati Madubala tagwana miliyoni 5 n'okusingawo alinye ku nnyonyi yagamba omuntu alinye ku nnyonyi taba kyekimu so nze nsingako kwa ye alinye ku nnyonyi sina passport ekisooka sigirinyaako so nasubire girinya ye afunye miliyoni 5 Mama Fiina Musudaani kola boti enamba z'essimu some enamba ze z'essimu nsaba buli ali wano temusalamu paati y'ennamba y'essimu bitamukikola ate yo Africa then nekirala mu Sudaani kyenkusaba mu kafuba w'okunoonyaamu n'okufata sala ebigambo mu kafuba w'okunoonyaamu n'okufata gw'okitegedde kyentegeeza sala ebigambo mamirire ebigambo bitono yes nga tufata era nga tunoonyaamu tukekkereza ku bigambo kubanga bwe tuyiwawo nga bingi bwe tuyiwawo nga bingi ku noti kanebaze channel zino zonna eziri wano eno okuba part of them n'okupa omukisa okubanga ebigambo byeŋŋamba eri Uganda ne bannayuganda alage n'ensi yonna so kanebaze Mukama Katonda fenna atuwangaaza twongere obulamu era Mama Fiina naye baŋŋambye oba ne Uganda yonna enamba y'essimu ya mu Sudaani eri noti 773 84
755 48 erinnya likyuka Bukyusi Davis Mwanga ku MTN